Muchalo mfumba bamumpira awe. Tukubye nnyo. Ate nkubye kyawo. Kale bannanga abakyala mwenna bombutala gwenjawulo abakola emirimu egy'enjawulo ng'oli mukyala jangu onyumire. Tulina abakyala ab'enjawulo bangi nnyo b'oyagala okulaba mu mukisaawe kya Kadongokamu. Sajja mulabye Jackie Kizito n'abakyala abalala bangi nnyo basenga baani bonna tuli nabo mama waffe Josephine nagire ndabitaka nabo bonna buli mukyala goma nyimbo gyali yakuyimbira obuyimba awateffe mumanyi Kadongokamu nyimbo ziwulirire z'amakulu bw'oba obadde oyagala kunoba mwana watu n'owulira obuyimba ng'obwo tuula n'ogamba kanneze bw'oba tomanyi kukola ssente n'owulira akayimba ka Jackie ng'agamba yiya ssente omukyala weetereza n'olwekyo twebaza nnyo mwenna bakama baffe abateesemu ssente mwebale nnyo mwebale dda mujje bingi nnyo ebyokunywa n'ebyokulya bingi nnyo nnyini ddala tibigwawo n'olwekyo bambi mujje enkya tutandika ku makya okutuuka egy'okuwera so nga ddala abavubuka abali eyo ebinyaanyanya suna be nemba zirato ne bagambe salawo tekawo layini era jangu kubanga n'ennyimba ze bakuba kaliga ka Simoni lwaffe lwa Kadongokamu era yonna mujje munyumirwe bannange weebuwako omusajja oli omupyo w'omubende w'omusajja omunakyalo mwena tubakola mujje mu kibulu enkya mwanjule musajja omu Kadongokamu bwama ow'emubende buli pulezida tuli naye sebo nasomera Kampala basebo ne banyabo bannayuganda mwena tubakowodde kitubadde tulanga okumala omwezi okumala ennaku obunaku okumala weeks olunaku lwankya basebo ne banyabo tubakowodde mujje tubeerewo tujje ennono ya music wa Uganda mujje tuwagire emizanyo egyatunyumiranga mujje twejjukanye olunaku lwakwejjukanya olunaku olw'enkya olw'essande tubakowodde mwena mujje Wankulukuku mutwala gokka ate tunyumire tugatandikanga bukyali aye tumalirize nga buyise ku makya olukulu bw'ensonga eyo tubayise banyebo ne basebo jangu n'omwana jangu n'essenga jangu n'ejjajja obona music tasosola ne mujja omuleete tunyumire olunaku olw'enkya wala mu kisaawe Wankulukuku tweyanzanye tweyanza okay twebaza TV eno mwebalire ddala bannaye TV eno mwebale nnyo bannaye TV tujje abamawulire mwenna twebaziza nnyo wamajja gamwe mwebale na kusoma nga temwasoma bino tumalize bikwata mutangaze ensi mugirage ebyesapanga bino nga kakodyo abantu b'ekasenge katale busaawula seguku kajjansi mwenna tubakunga mujje mu Kadongokamu festival mulabe kye bayita mwagala event egenda kibakolera wala bayita amazina mukyalo mufumba bamumpira awe tukubye nnyo ate nkubye kyawo kale bannanga abakyala mwenna bombutala gwenjawulo abakola emirimu egy'enjawulo ng'oli mukyala jangu onyumire tulina abakyala ab'enjawulo bangi nnyo b'oyagala okulaba mu mukisaawe kya Kadongokamu sajja mulabye Jackie Kizito n'abakyala abalala bangi nnyo basenga baani bonna tuli nabo mama waffe Josephine nagire ndabitaka nabo bonna buli mukyala goma nyimbo gyali yakuyimbira obuyimba awateffe mumanyi Kadongokamu nyimbo ziwulirire z'amakulu bw'oba obadde oyagala kunoba mwana watu n'owulira obuyimba ng'obwo tuula n'ogamba kanneze bw'oba tomanyi kukola ssente n'owulira akayimba ka Jackie ng'agamba yiya ssente omukyala weetereza n'olwekyo twebaza nnyo mwenna bakama baffe abateesemu ssente mwebale nnyo mwebale dda mujje bingi nnyo ebyokunywa n'ebyokulya bingi nnyo nnyini ddala tibigwawo n'olwekyo bambi mujje enkya tutandika ku makya okutuuka egy'okuwera so nga ddala abavubuka abali eyo ebinyaanyanya suna be nemba zirato ne bagambe salawo tekawo layini era jangu kubanga n'ennyimba ze bakuba kaliga ka Simoni lwaffe lwa Kadongokamu era yonna mujje munyumirwe bannange weebuwako omusajja oli omupyo w'omubende w'omusajja omunakyalo mwena tubakola mujje mu kibulu enkya mwanjule musajja omu Kadongokamu bwama ow'emubende buli pulezida tuli naye sebo nasomera Kampala basebo ne banyabo bannayuganda mwena tubakowodde kitubadde tulanga okumala omwezi okumala ennaku obunaku okumala weeks olunaku lwankya basebo ne banyabo tubakowodde mujje tubeerewo tujje ennono ya music wa Uganda mujje tuwagire emizanyo egyatunyumiranga mujje twejjukanye olunaku lwakwejjukanya olunaku olw'enkya olw'essande tubakowodde mwena mujje Wankulukuku mutwala gokka ate tunyumire tugatandikanga bukyali aye tumalirize nga buyise ku makya olukulu bw'ensonga eyo tubayise banyebo ne basebo jangu n'omwana jangu n'essenga jangu n'ejjajja obona music tasosola ne mujja omuleete tunyumire olunaku olw'enkya wala mu kisaawe Wankulukuku tweyanzanye tweyanza okay twebaza TV eno mwebalire ddala bannaye TV eno mwebale nnyo bannaye TV tujje abamawulire mwenna twebaziza nnyo wamajja gamwe mwebale na kusoma nga temwasoma bino tumalize bikwata mutangaze ensi mugirage ebyesapanga bino nga kakodyo abantu b'ekasenge katale busaawula seguku
kajjansi mwenna tubakunga mujje mu Kadongokamu festival mulabe kye bayita mwagala event egenda kibakolera wala bayita amazina kalugulawo gano mapeesa mwetegeke buli omu eno festival kansekemu n'okusekamu egenda kuŋŋaanya ow'okumpi ow'ewala abayimbi ba Kadongokamu abaabula edda bwe mubadde mwebuuza nti baabulirawa bannange bapulezidenti bakitukoledde eno kagitanze sigirabangako era mbaagaliza ekivulu kino kitambule bulungi buli ayiyo nene gyali enkyakera bukeezi emiryango giggulwawo ssaawa emu tubaaniriza tubaagaliza wano kutuyita country music omanyi abantu babitabika naye nga Kadongokamu ye country music wa Uganda so gobanga oli eyo nga wakula owulira music wa Kadongokamu oludde okumuwulira tuve ku bino music gw'otaatuule mu ddiiro lyo n'olaba ne maama n'olaba n'abaana ne nazaalawo so buli omu yenayina nga obadde olina omuyimbi gw'oludde okulaba jangu munnanga ate mulimu n'okuwangula gwali eyo keera bukeezi ku makya wewangulira ekyapa bakitutaddemu ate nga batugamba tukuwangula buli kintu kyonna Lodi Fred Sebatta yakulembedde abayimbi ba Kadongokamu bonna gw'oludde okuwulira jangu owandike buwandiisi luyimba nti njagala kuwulya kulimba bweruti omuyimbi ajja kuba ataalukubira tusigale olunaku lwankya ku Sande emiryango giggulawo ku ssaawa 5 omuyimbi wa Kadongokamu kyayogera ddala kyekyo jjukira akuwula ekyaliwo ekiriwo n'ekiribeerawo emyaka 30 mu maaso bangi nnyo abafudde naye bagamba owaaye ndiene mumbalala mukubira oluyimba lwa basi dunia kitegeeza ki owaaye tuli mulwadde bwa covid mukubira oluyimba luli olwaffe luli omulimu ogumu gwe gupasuka n'ebiringa ebyo Dani Mugula Matiya Lwima saaba mutabani wa Sebaduka bannange oyena waali tubagambye ka Buganda weruli kakati nno minzaani gwayeteekateeka okukola ati n'ogenda kufumbirwa oba okuwasa n'abala bangi nnyo besijja kumenya olwakadde mbagaliza birungi byerere mujje mwenna mbakowodde okuva ekyanamukaaka mubende mukono ab'ekayunga mwenamwena ab'enateete mwenamwena mujje bangi nnyo nyini ddala mbagaliza olunaku olungi mubeere bulungi ukowodde gwe wenna yeeyo oba oli luddawa oba oli mu kyalo oba oli mu kibuga oba oli luddawa obyobeera yonna jangu mu kivulu kino ekitegekedde tukitumya Kadongokamu festival tugenda kwawula abaana ku bavubuka abavubuka ku abakulu ku abakadde ku bazeeyi mujje mulabe festival egenda okubeera kalugulawo gano mapeesa mwetegeke buli omu eno festival kansekemu n'okusekamu egenda kuŋŋaanya ow'okumpi ow'ewala abayimbi ba Kadongokamu abaabula edda bwe mubadde mwebuuza nti baabulirawa bannange bapulezidenti bakitukoledde eno kagitanze sigirabangako era mbaagaliza ekivulu kino kitambule bulungi buli ayiyo nene gyali enkyakera bukeezi emiryango giggulwawo ssaawa emu tubaaniriza tubaagaliza wano kutuyita country music omanyi abantu babitabika naye nga Kadongokamu ye country music wa Uganda so gobanga oli eyo nga wakula owulira music wa Kadongokamu oludde okumuwulira tuve ku bino music gw'otaatuule mu ddiiro lyo n'olaba ne maama n'olaba n'abaana ne nazaalawo so buli omu yenayina nga obadde olina omuyimbi gw'oludde okulaba jangu munnanga ate mulimu n'okuwangula gwali eyo keera bukeezi ku makya wewangulira ekyapa bakitutaddemu ate nga batugamba tukuwangula buli kintu kyonna Lodi Fred Sebatta yakulembedde abayimbi ba Kadongokamu bonna gw'oludde okuwulira jangu owandike buwandiisi luyimba nti njagala kuwulya kulimba bweruti omuyimbi ajja kuba ataalukubira tusigale olunaku lwankya ku Sande emiryango giggulawo ku ssaawa 5 omuyimbi wa Kadongokamu kyayogera ddala kyekyo jjukira akuwula ekyaliwo ekiriwo n'ekiribeerawo emyaka 30 mu maaso bangi nnyo abafudde naye bagamba owaaye ndiene mumbalala mukubira oluyimba lwa basi dunia kitegeeza ki owaaye tuli mulwadde bwa covid mukubira oluyimba luli olwaffe luli omulimu ogumu gwe gupasuka n'ebiringa ebyo Dani Mugula Matiya Lwima saaba mutabani wa Sebaduka bannange oyena waali tubagambye ka Buganda weruli kakati nno minzaani gwayeteekateeka okukola ati n'ogenda kufumbirwa oba okuwasa n'abala bangi nnyo besijja kumenya olwakadde mbagaliza birungi byerere mujje mwenna mbakowodde okuva ekyanamukaaka mubende mukono ab'ekayunga mwenamwena ab'enateete mwenamwena mujje bangi nnyo nyini ddala mbagaliza olunaku olungi mubeere bulungi
nkukowodde gwe wenna yeeyo oba oli luddawa oba oli mu kyalo oba oli mu kibuga oba oli luddawa gy'obeera yonna yonna jangu mu kivulu kino ekitegekedwa tukitumya Kadongokamu festival. Tugenda kwawula abaana ku bavubuka, abavubuka ku bakulu, abakulu ku bakadde, abakadde ku bazeeyi. Mujje mulabe festival egenda okubeera ey'enjawulo ennyo. Tugenda kwawula music country music waffe wa Uganda ayina tambula ata. Jangu olabe bakuzannyire Matiya Lwima waali agenda kubanga akuzannyira ne Nakakawa temwalabye engeri gye bakuzannyira ekintu ekyo. N'olwekyo tubakubiriza era nga tubakoowola mujje mu bungi, mujje wane Wankulukuku. Mutwalo gumu okuyingira, emitwalo 2, emitwalo 10, emitwalo 2, emitwalo 5 n'abagala ey'ababede kakadde kamuko kaso mujje tubayikoowodde. Kino bapulezidenti kye babakukoledde kyanjawulo nnyo, kibadde kirudde okubaawo. Twakoma kiraba mu 2017 Corporation of Creation Kololo tukireese wano e Wankulukuku. N'olwekyo mujje mu bungi era tubakoowolera ddala. Bannyinaze emikwano gyange bani bonna abako bonna abantu b'emukono, abantu b'ebuyukwe, abantu b'ekyannamukaka, abantu b'ebusoga, abantu b'eggulu, abantu b'emasaka, mwenda mujje mu bungi tubakowodde wano mu kivulu kyaffe kitutegese. Tumaze ebbanga tukiranga kati embaga ya lunaku lwankya ngenda kusoma ezi 9 lunaku olwesande. Mujje mu bungi kutandika ssaawa 5 paka gye tunakwoyera ndongo lukoba ku lukoba bakubi b'ebivuga we bali. Enteekateeka mugiraba yatandise dda, buli kimu mukiraba kiryoke, mwagala events yekikuttemu, buli kimu kiri organized bulungi nnyo. Bapulezidenti bonna bali wano bali mu nteekateeka keetalo wano na wali naye nga buli kimu kigenda tambula bulungi nnyo. Gwe mulindwa wekka ojje wano mu kivulu. Abayimbi bonna gobadde omaze ebbanga nga tolaba, mulaba ku TV, omulaba mu kyalo ng'ate tusobola musemberera. Jangu onyumyeko ne serebuwo owa Kadongokamu nnaku olw'enkya 1 2 10 25 ate kusana kakadde. Mujje mu bungi tubakoowa. Buterevu nnyo awo wenyingiriddewo naye nyina omuyimbize gwe nja okwetaaga mugamba atuse bagenda bayima muyimbi wa Kadongokamu kyayogera ddala kyekyo. Jjukira akubula ekyaliwo, ekiriwo n'ekiribeerawo emyaka 30 mu maaso. Bangi nnyo abafudde naye twagamba owaaye ndyene ombalala nkubira oluyimba lwa Bas Dunia kitegeeza ki? Owaaye tuli mu bulwadde bwa COVID nkubira oluyimba luli olwaffe luli omulimo ogumu gwe gupasuka n'ebiringa ebyo. Dani Mugula, Matiya Lwima, mutabani wa Ssebaduka bannange oyenna waali tubagambye kalo ka Buganda weeruli. Kakati nno minzaani gwayeteekateeka okukola ati n'ogenda kulaki kufumbirwa oba okuwasa. N'abala bangi nnyo besijja kumenya olwakadde mbagaliza birungi byerere. Mujje mwenna mbakowodde okuva ekyannamukaka mubende mukono ab'ekayunga mwenna ab'ennateete mwenna mujje bangi nnyo nyini ddala. Mbagaliza lunaku olungi mubeere bulungi. Nkukowodde gwe wenna yeeyo oba oli luddawa oba oli mu kyalo oba oli mu kibuga oba oli luddawa gy'obeera yonna yonna jangu mu kivulu kino ekitegekedwa tukitumya Kadongokamu festival. Tugenda kwawula abaana ku bavubuka, abavubuka ku bakulu, abakulu ku bakadde, abakadde ku bazeeyi. Mujje mulabe festival egenda okubeera ey'enjawulo ennyo. Tugenda kwawula music country music waffe wa Uganda ayina tambula ata. Jangu olabe bakuzannyire Matiya Lwima waali agenda kubanga akuzannyira ne Nakakawa temwalabye engeri gye bakuzannyira ekintu ekyo. N'olwekyo tubakubiriza era nga tubakoowola mujje mu bungi, mujje wane Wankulukuku. Mutwalo gumu okuyingira, emitwalo 2, emitwalo 10, emitwalo 2, emitwalo 5 n'abagala ey'ababede kakadde kamuko kaso mujje tubayikoowodde. Kino bapulezidenti kye babakukoledde kyanjawulo nnyo, kibadde kirudde okubaawo. Twakoma kiraba mu 2017 Corporation of Creation Kololo tukireese wano e Wankulukuku. N'olwekyo mujje mu bungi era tubakoowolera ddala. Bannyinaze emikwano gyange bani bonna abako bonna abantu b'emukono, abantu b'ebuyukwe, abantu b'ekyannamukaka, abantu b'ebusoga, abantu b'eggulu, abantu b'emasaka, mwenda mujje mu bungi tubakowodde wano mu kivulu kyaffe kitutegese. Tumaze ebbanga tukiranga kati embaga ya lunaku lwankya ngenda kusoma ezi 9 lunaku olwesande. Mujje mu bungi kutandika ssaawa 5 paka gye tunakwoyera ndongo lukoba ku lukoba bakubi b'ebivuga we bali. Enteekateeka mugiraba yatandise dda, buli kimu mukiraba kiryoke, mwagala events yekikuttemu, buli kimu kiri organized bulungi nnyo. Bapulezidenti bonna bali wano bali mu nteekateeka keetalo wano na wali naye nga buli kimu kigenda tambula bulungi nnyo. Gwe mulindwa wekka ojje wano mu kivulu. Abayimbi bonna gobadde omaze ebbanga nga tolaba, mulaba ku TV, omulaba mu kyalo ng'ate tusobola musemberera. Jangu onyumyeko ne serebuwo owa Kadongokamu nnaku olw'enkya 1 2 10 25 ate kusana kakadde. Mujje mu bungi tubakoowa. Buterevu nnyo awo wenyingiriddewo naye nyina omuyimbize gwe nja okwetaaga mugamba atuse bagenda bayima tono olimu ekyama fe abatonotono bwe tuti tugenda kulaga kyabayita ekyama wano abatono era basobodde okulabika nga batuusa kutu bapurezentasi mbeebazizza basobodde okulabika nga bakwatira wamu ekintu kino okulabika nga muwanika vibe okuba ku kimulungi
ne ba sponsors baffe mwenna erinnya nze sava sewakyanga nsarako salmo ndi muzikwemuga era n'obuntu bwabwe bannemesa okugejja naye mulundi guno abadde takimanyi yakimanyira wano Wankulukuku enteekateeka muzirabye zonna temulina kyemutalabye mwogero wanika mukono ne tukuddiramu tukugamba nti buli kimu kyobadde olowooza abayimbira edda ku mayinja abagenze ku zisidi abatapes ezo zemayitanga kaseti byonna obuyimba obwo mugenda kubanga mubulaba wano wenyininyini mwagala events ekikoze bulungi nnyo sound kyekyo kyetuteetaaga be baana abato okwero sound ebadde bayisa bulungi naye bw'olabanga otuse emyaka emituufu egyo jangu Wankulukuku wano mu kisaawe osooka okirabe twebaza abatuteeka mu ssente abasponsazi baffe abanaffe aba Century abo bo batuwadde ekyapa wekiri nnyo tolina kubeeraawo mu kisaawe wano Wankulukuku beeraawo omagamaga obudde bwonna ogenda kubanga abadde omupangisa ng'ofuna woteeka oluba obona okubalanga ennaku z'omwezi nti 3 bagenda kummanja Century ekikoledde bulungi nnyo bannaffe ababiva bakugamba nti wano bagenda kubanga balinawo olusiisira lwabwe ebyobulamu kitegeeza ejjinja limu likuba ebinyonyi bibiri Munyanja garage mwebali nnyo makanika ba brakes bangi nnyo abannanga abala bajja kubagogera ku sponsors baffe naye nga tukukowoola gwe wenna nze saagala kumenya nti gundi wali wabula abayimbi ba Kadongokamu bonna tubasitudde tubaleeta wano mu kisaawe Wankulukuku jangu obeewo teweekuba njawulo buli lwekuba enjawulo byebyo ebikuleeta stress ne mulwala buno bulwadde nemufa kikwatukira no tulowooza abakajita basazeewo okuleeta bakadongokamu bannanyini maloboozi bannanyini kusayimba bigambo bannanyini kuyimba babenga bakakutera wano ku stage emu bweti okulabikanga ekintu kyotambulira bulungi nnyo nnyini ddala gwe Maguleti jangu wano omukyalo omufumba bamumpi